Embere yabadde wali ku Freedom City ewa Alien Skin era nga BigEye Abamukubye Obuccupa. Bamukubye Obuccupa. Kyengamba nti kyabadde uncode 4. Yes. Okitegera bambi BigEye kyasinze okunkwasa ennaku. Yagezezzaako okwagala okusigala wagaba kyali bange njagala twogeremuko. Muone bumpeyo ne bwezibadde dakiika bbiri. Ngabogera bamugayeko nti bagala kwogera bazze kwogera bo bazze kwogera. Abasajja bali bakamba. Kakati ekyasinze okunnyumira mbweno BigEye Bamukubye Obuccupa katono omuna wizo n'agamba ani yagambye ogende gye batakwagala jangwe wesiba kubaala so BigEye yavudde ne posti zibadde yagitadde yawo zibadde saawa banga 8 nga 8 n'agamba nti 10 terikyawo omu naye Kenzo kyokoze mukama akulaba nsana n'ekiro kati so wano wansi natwera screenshots eza WhatsApp na nga waliwo yamusindika message namugamba nti hey Mr. BigEye, it's the Eddy Kenzo team that pelted bottles at you in Freedom City at Alien Skin show. Nadawo namugamba nti please hide my identity. I'm in Team Big Talent. We were paid to do it so. Nadamu, we were paid by our boss Eddy Musuza Kenzo and another team is at Palazzo's show. Thanks. Don't text back. Ekitegeeza yatumya abantu mu bitundu ebyenjawulo. Kisobokera ddala. Kyakikakasa. Obuze bw'abayimbi muzembu manyi. Okitegeera. Kuba otulina crowd eyo nga BigEye azze n'oluyimba tusaasaana baalukubye. Abantu ne bakyamuukirira. That is the reality. Era nze nawuliddemu ne ku nduulu ng'ekola ki? Ng'evuga. Ng'eyitamu. Wakati mu nduulu mu kuyitamu. Obuccupa obwo ne butandika okujja. Obuccupa bwabadde nga bwamusooba nga bulaga nti abaana beewadde position okitegeera Emagaribi ne tufunayo n'ababadde emashali okitegeera obuccupa ne bukola ki ne bukaaba so BigEye bambi yagezezzaako naye olw'ensonga nti kino ekivulu kyabadde so delicate nga security teyinza kukkiriza muntu yenna analeeta buvuyo okitegeera kuba abantu bwe batandika okwecwacwana n'okuvaamu gundi ne bakola reaction eyo kitegeeza okuddako wayinza okubaawo okwerinnyirira that's why BigEye bamujjema BigEye yagezezzaako ku resisting okuva ku stage naye nga ow'Obuccupa bo baleese baleeka kisawo era yakoze statement n'agamba bannange nti muli bakyali bange kakati ebyali bitwawula byaggwawo endowooza yange kati yakyuka nga twamulabye emisana ku makya it was yesterday morning twatadde wano posti ng'ali n'omukulu Kimenke tusuubira oluyimba ne Kimenke ate era bw'omutunuulira ne mu byobufuzi yakyukira ddala nnyo yakyukira ddala mentalite ye okitegeera n'engeri gy'alabamu ebintu kuba ekyo kyekyabakubyangu Obuccupa okusingira naye olutalo lwa gundi lwono omwana BigEye lutandikira ddala mabega jjukira nti otono Donzera mwaluli Kenzo yali awujja anti Donzera yasooka n'afuna Kenzo nga yawujja akaseppiki kati BigEye n'ayogerera Kenzo ebikekeneke n'avaayo mulo n'amuviira n'amulekera akasepiki mwe yazaala n'omwana gwe bayita baligita ayina abaana buli gundi ali awo munene balya balinga busaanyi kibadde kyetaagisa ate omulabe omuwuliriza waffe yetaafune bwino so yeyo nno ensonga BigEye era avudde n'abanga akolimira Eddy Kenzo naye Kenzo waba akola ekintu ekyo lwaki aba akikola simanyi nakumanya kuba munno we bw'aba akikola Mukama Katonda amusasule bubi bw'aba akikola kuba kakati olaba ono omwana mwajja ssente z'okulya bw'onaamukuba abantu ne banga tebamwagala bamukuba bwe batyo Bannayuganda kagire on behalf of BigEye bannange gundi differences zibaawo mu byobufuzi ne BigEye agezezzaako okubeetondera mujjeewo ettima nedda si Bannayuganda teri Munnayuganda akyakuba BigEye Buccupa olaba ekyabebe kye yakola alese ebisajja bye aggyemu olubuto bamukubye ku mbuto gw'otaddewo olubuto omanyi kyo bamugenda kugiramu eya kirabu bbiya ye yali agize Buccupa bwe oba gubbeero
Ojimenti yali ayagala zijja mu government. Yali abala kasete. Bannemeseza okuyimba. Eyo tiimu nayina bakyali bange basatu abali akasete wakite wampita. Ne bakanyuga. Zanno nani mukubya akaddala. Kuba akawano kagomba komugo. Furagira nalekana. Babounce abapoliisi awe mujjeo. Osegera. So kati kino ekintu kya gundi kya BigEye kiri person. Kiri personal, that's why abantu aba babiri. Obalabanga bakukulagana. Nze nagamba yamutega emmere. Yamutega emmere. BigEye tolidde gwenga to. BigEye tolidde. Tekuluma. Gutolidde lwaki abayimbi abala boto bagana. Ali ate n'omutego wa kamera. Bakuba close range good. Kamera ina basatu nga akuba eno mubirizi akuba yali agenda naleta drone bakwate BigEye. Ne balaga BigEye nga bwali obusowani bw'emmere obuwera. So n'olutalo lwabwe luli wakati waabwe bombiriri. Naye olaba ndowooza Kenzo kimala. Kenzo omuntu azakuttira muntu. Ate nga omuntu omulese nnyo. Successful mu music bintu byofunyemu. Awards z'owangudde ali recognized worldwide. So muno muleke naye atambuze. That is bwe kiba kituufu omukola ky'omusimba nnyale emabega. Anti kati yatujjideyo bukakafu ne Kenzo atujireyo bukakafu mbusi abalese. Kati wano ffe tugaanira wa. Tujja kutwala omuntu yazze mu inbox y'omukulu n'agamba tuli timu Big Talent Eddy Kenzo. Era yonna twasi. Oba gwe n'ogamba omusuuliddeyo keewa ku Freedom City n'omusuulirako newa olina amatabi ag'enjawulo. N'ogamba bwe kamutanda n'asalako n'erugo yonna n'omuteega nayo ngenda kukwatirayo. Tawona. Buli omu yataddewo amaggwa. Buli omu yataddeyo amaggwa. All in all Kenzo toyina kyokyetaaza BigEye. Toyina. Ate ye BigEye leka akwetaaga mukuba BigEye ali bubi. Okitegeera. Era y'ensonga lwaki akaabira connections ezo. Okitegeera. Alaba nti oyinako wootuuse nga yali asuubira bwe bwali mukuba planizi zammwe eyo gye tutaali nga mutandika olugendo luno mwesuubiza ebintu bingi. Oba oli awo alaba ng'olina by'otatuukiriza nakukulimamu ate n'otandika nejje tutaali muleka mwalina ebintu byammwe bye mwateesa nova ku script y'ensonga lwaki alina akadubudubu kuba omuntu tasobola kuva out of the blue n'agamba nti BigEye oyo yagundi Kenzo yantama. Naye muganda wange ogenda mu lusuku lwa munno n'otema egundi z'amatooke nga tegannaloka. Saawa zino kyakola kati BigEye anaali awo. Gali gakasa n'agatema. N'agatematema byaliko kati. Omusajja anaali awo. So musuuza mubeere n'ekisa. Mumanyi Mukama gy'abajje mwenna. Abayimbi mwenna mumanyi Mukama gy'abawaludde okubaleeta wano naffe wetubalabira. Okitegeera. Kati wokuba munno lungu. Buli omu afunganire waafunganire. Muttooka kasembu tokyamulaba. Oba omugjawo mugjeewo mumanye nti omugjeewo mulundi guno. Tetumanyi BigEye kikyaliko gwe. Muba n'ebizibu ne BigEye. BigEye ajja kugwa eddalu. BigEye ajja kukwambula empala azisuule wali. Nakola ki? Ekirungi alabye gundi weeva. Okitegeera gwe oli mu muwozi project gwe nga tebakuba bucupa. Okitegeera bwe tunabyekwasa nti bya bufuzi. Senga gwasinga obucupa. Okitegeera zino zimanyi Kenzo festival abantu bajja ne bakuwagira nga batadde ebyobufuzi byabwe ku nkono. Bw'oba okikola festival bwejja ekusale ku Megatron kooli beera ngo ate abawagizi be bajja kutinkiza wano. Naye bino bye twogera bya mazima. Kyova tutaddemu kalibu abaakikola. Tugamba mbu temusala. Emusale. Enkuba etonye paka ku mace fudembe. Tosobola kukola kintu ekyo. Obadde kimu. Lwaki okola ekintu ekyo? Banangaji Kabogoza omusomi w'edduwa ku 07565447 oba 0772773961 musomi w'edduwa. BigEye kwate ennamba ezo bi idhnillahi ta'ala wa bi idhati wa bi adhamati anna likuwati lillahi jamiha. Kwate ennamba ezo Kabogoza ogendeyo weetaaga okuzigula. Kenzo naye bamukwate akacupa oli bw'aba akuteekedde akacupa timu ezizza okukakanyuka emikono giraalire mu agende waji Kabogoza ayinza n'okamukakanyuga n'akatandika kagira kafukamu musulo ne bamufulumya okwekola obusoloso. Naye Ngaji Kabogoza akola ku bizibu ebyenjawulo amaka gadobonkanye emirimu gidobonkanye kitegeera ebyenfuna ali wali Jinja Road Kitigoma akuganga akuteekako olukomera mu ddiini waliwo kye bayita olukomera ng'eddogo likoona bukoonyi kuli omukisa guno ganja katukomewo stories endala temuvaawo.